Nkwaniriza nate kwa lipota y'embeera y'obudde. Enkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi yatonye nga munono mwabadde nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Bwe tutaba ku mbeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu biseera eby'okumakya, tulaba nga ebitundu ebisinga obungi akasana kasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Wabula ate olw'eggulo tusuubira ebitundu ebyo ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale mbuvanjuba awamu ne mbugwanjuba okwatirirayo ekiddedde saako n'enkuba. Mu budde nga buno tukusaba gwe munnaffe okozesa akakisaako olembeke amazzi ago gasobole okuyamba mu budde buli. Ebbugumu mu bukiikakkono tuyisuubira okubeera ku degrees 28. Buvanjuba saako ne mbugwanjuba ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 26. Omwono nga mwotwalidde n'ekibuga ekikulu Kampala. Olwo ate mu nsozi ez'e ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 23. Embeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu nnaku eziddirira, Olwokusatu, Olwokuna awamu n'Olwokutaano tusuubira enkuba okutonnya era nga n'ebbugumu tulisuubira okwongera okukkamu okutuuka ku degrees 26. Olwo ate Olwomukaaga tusuubira okwatirira ekiddedde nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 27. Bwe tutyako ku bibuga eby'ebunaayira Nairobi, Dubai awamu ne New Delhi tusuubira akasana okwememula nga mu New Delhi ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 35. Ate yo mu London awamu ne mu New York tusuubira enkuba okutonnya. Awo nno gwasuubira okutambulako tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba. Sigadde nga nze Nanteza Juliet.